Mugamba mutya abaagala abalungi abeekuumira ku Senga Faith 256 nga bulijjo nkomyewo leero ne vidiyo yaffe nga njagala kusomesa ku musino. Waliwo omwana eyambuuzizza oba omukyala eyambuuza n'agamba Senga, nina mukwano gwange yannyumiriza n'agamba nti omusajja buli bw'anuuna omusino gwo gugejja. Bwe yamunyumiriza naye nga ekibuuzo ekyo njagala nkiddemu nga mbagamba nti kituufu. Oba oyagala okugeza omusino gwo, oba olina omusajja wo nga muguwa bbakuli, buli bwagunuunako gukola ki? Gugejja oba kavaayo we kaba nga katini. Kale olwaleero munzikirize nsomese nga nsomesa ku musino. Omusino kye ki? Kye kisooka, kubanga abantu abamu ajja kuŋŋamba nti tagumanyi, ng'era kituufu tagumanyi. Obutamanya ate ndi wanene okubasomesa mbeere nga mbitegeera. Teri muntu azaalibwa ng'amanyi, naffe tuyiga biyige. Omusino kitundu ku mmana y'omukazi oba kiyite ekijanjaalo ekiri ku mmana y'omukazi waggulu ng'ova wansi embolo gyeyingira n'oyambuka ddala waggulu eno emmana gy'etandikira. Awo oba ogenda okusanga ekitundu kye tuyita omusino kabeera nga akajanjaalo, oba mu butonde osobola ogamba kabeera nga akasolo k'omusajja nga katinitini bwe kati bwe katyo. Ekyo nno kye tuyita omusino. Abaami baffe ebiseera ebisinga mutumma essanyu lino eno oba obwagazi buno oba okuwoomerwa kuno kwegamba tetukufuna mu mmwe. Banaye bw'oba oyagala munno mugweko ku bbakuli. Kale osobola ogamba nti anze eri n'ennyinyalayo sijja kgendayo, naye munuuneko ku musino. Banaye omusino guwooma. Mukazi wo omanyi nti asobola okumala. Nabagamba nti obwagazi bw'omukyala, abakyala buli mu bifo nga bina w'osobola okukwata omukyala n'amala. Naye kisinziira ku mubiri gw'oyo omuntu. So oba totuusanko ku mukyala wo, leero sizze kusomesa ku ebyo ebitundu, ejja kuba vidiyo ndala saagala zigatta. Nja basaba nti leero katukonsatratinga ku musino. Bw'obanga mukyala wo tamalanga kuba nga tomutuusanko ku ntikko, kigezeeko. Ate nammwe abakyala mugenda ne mu misleading abaami. Omwami wo n'akuzina n'omulaga nti omaze naye ng'ekituufu tomaze. N'omulaga nti otuuse ku ntikko naye ng'ekituufu totuuse ku ntikko. N'omulaga nti n'omuwaana n'omulaga nti byakola gyebiri naye nga tebiriiyo. Mufube okubeera ng'omuntu omulagirira, omuyambako, bino ebintu byakweyamba. Naye gwe n'ogwawo bugwe buli kimu n'okimulekera nga ne byakukola tobyagala ate ng'ewatuufu w'oyagala akwate omanyiwo naye nga tosobola mugamba nti hani wano oba hani kino oba munnange w'omukwano kino. Omuntu wo nze simanyi lwaki mulina ensonyi ku bantu be mwagala. Kati ddala omuntu gw'oyeyambulidde n'osigala butenga bwe wazaalibwa, oba okyamukwatibwako ensonyi nga naye yeeyambudde, waliwo ogamba nti gwe weeyambuddeyo ali mu ngoye. Omuntu gwe mugabana naye omubiri, omuntu gwe weebaka naye, omuntu nga mwenna muli bwerere nga bwe mwazaalibwa, n'ongamba nti okyamukwatibwako ensonyi, okwo si kwewunza ddala ddala. Mujja kunnyiiza. Banaye mulekerawo okwewuliza ensonyi. Banaye nze Senga ekyo sikisobola. Munnange mba ajja kuŋŋamba bw'ati ne bw'ati. Tasobola kugamba bw'ati ne bw'ati. Mugambe hani nze bw'onkwata wano mpulira bulungi. Mugambe munnange omukwano bw'onzina bw'oti wensinga okuwulirira obulungi. Era naye ajja waliwo buli musajja ku nsi kuno kambabuulire ayagala nnyo okumuwaana naye nga by'omuwaana gyebiri. Ayagala nnyo okumanya nti banaye nze mukazi wange bwemukwatako kyekyo ate nga kituufu, nga si bya kiyaaye si bya kifere, bino bye mubaferaafera ne mubalimbalimba ne mubawaga ebitaliiyo. Banaye si birungi. Omusajja mulage nti byakuzina gyebiri nga kituufu gyebiri. Abaami baffe muyige okunuuna ku musino ate bagunuuna batya. Banaye toguteekako amannyo mbeegayiridde. Omusino kifo ekiri so delicate ate nga kiri so sensitive ku mubiri gw'omukyala. Olaba obuwoomi bw'embolo waggulu awo nga baginoonye waggulu wano waggulu ddala ddala. Eyo naye eriba vidiyo ndala. Obusimo bw'owulira ng'omuntu akoonyeekawo waggulu ng'akuyisizaako olulimi, bwe busimo bwe bumu omuntu bw'awulira ng'omusino gwo gukombyeko. Waliwo abajja okuŋŋamba nti Senga nze mukyala wange talina musino. Ayina, teri muntu atalina musino.
kuno ku nsi tekuliko omukyala nga talina musino mpozi nga baamulongoosamu ne bakamugjamu akajanjaalo naye aba tebakamugjangamu akayina. Waliwo abamu ng'emisino gyabwe giri munda kuba waliwo abakyala nga bo emana nga yeebisse nga bw'olaba bebbi bw'abeera kwegamba ng'okuva eno waggulu ku musino paka eri wonna weebisse tosobola kulabawo omusino we guli naye ojjamu wenjula bulungi era awo waggulu wennyini waliwo akabubi oba kankayite olususu olutini oluli eno waggulu ddala lw'owenjula ng'odda waggulu bwe bati ojja kalaba mwekali munda katini bwe kati ako kootandikirako mpolampola. Waliwo abamu nga ye yatondebwa ng'alina omusino gwe munene era nga guli kungulu teweetaaga gunoonya nga n'abalala nga munene bulungi teweetaaga nakugamba nti guli wanga weeguli. Ne wabeerawo bano naye ate abasingira ddala abo omusino ogubeera munda abo ate bo bali so sensitive okusinga ono omusino oguli kungulu kuba ono oguli kungulu afuna chance nti ye munansonyiwa okwolera mu vidiyo yaffe afuna chance nti ye buli bwe babeera bamuzina gukoonwako kyotajja sangako oli mukazi wattu. So omukyala mulage nti nno omwesiga, omukyala mulage nti nno omwagala kubanga naye mpozi kyengenda okuyisaawo ekirala nammwe abakyala abawulira vidiyo eno bw'oba owulira oyagala omwami wo akukoleko ebintu bino banaye mweyonje muyige okweyonja. Abasajja abo bamulaba basirika ne batayogera naye nze nteera babuulirira mbasaba nnyo nti kirungi omuntu w'onoomugamba nze okulya ekintu nga nkyenyinyala nga nte nsobola okugamba nti kola kino banaye nkikugamba kwe kale essaawa eyo oyinza okunyiiga naye naye era bw'osiriikiriramu weekubaganyamu ebirowoozo nga wange yabadde ki mutuufu. So abakyala muyige obuyonjo ekisooka muyige okusala ebiza muyige okusala ebiza bw'omuva ku kyokusala ebiza bannange muyige okubeera nga muyonja mu nfuli zino. Omukyala n'omusanga yenna yagaga wano enfuli we zituula wakati w'enfuli n'eno mu mana ibina nga waagaga emana yonna evaamu ekisu ekitategeerekeka naye nga teweefaako ddala gwe omwana wamunolobozi alinza okugenda yeeyo omusajja agenda okuteekayo bati omutwe maama ng'abula ku sesema. Muyige okweyonja mufa nnyo ku feesi ne mwerabira nti ate neeri wansi tulina okulabirirayo. Muyige okulabirira wantu eyo ng'alabirira feesi nga bw'olaba nti feesi yange nkera ku makya nenjinaaba nenjiteekako ka cleanser nenjiteekako ka glycerin nenkola ntya ne wansi bw'oba ofaayo bw'oba olabirirayo omuntu wali emmere nga emuwoomera nga teyeenyinyala nga teyeesikanamu munaaba abakyala bamu temunaaba obeera otyawo n'omusajja n'akuzina leero n'otanaaba n'enkya najja n'akuzina n'otanaaba bannange gweolinza oliira ku sowaani enkyafu gye waliiriddeko jjo emmere yonna eri yabadde okwesuzeeko yagazi n'oleeta n'oteekako endala n'olya osobola. So muyige okunaabako muyige okweyonja. Abaami baffe omusino kintu kya mugaso nnyo era kyankizo nnyo mu kwezina mulekera okugusuulirira mulinga bwe bagamba nti olina kuyingira mu kituli mukka gw'olujja onoonya mbolo yo weeyingira kwemazisa kitegeeza oba weefuddeko wekanze tonfuddeeko ekitali kirungi oba tonfuddeeko mukwano. So muyige okutufaako muyige okumanya nti naffe twagala okutuuka ku ntikko nga mmwe mwagala naffe tubinyumirwa nga mmwe mubinyumirwa. Munzikirize nkome wano eno olwaleero badde bawuliza balungi temwerabira subscribinga twerabira kulikinga n'okukomentinga omukama abankuumire nga bulijjo temujjanga okwo. Alina ekibuuzo oli waddembe okukintera mu comment mba nkuddamu ate gwe alina kyoyagala okumanya nga kiri wakati wange naawe osobola okuŋŋamba senga mpaka whatsapp namba banga kuwa netwogerezeganya kyemba njogeddeko naawe kisigala wakati wange naawe tolina gyojja kiwulira teweetaaga kunsisinkana physically mpozi nga kyetaagisizza nnyo naye nga bw'oba ekintu ky'ombuuliza sikisobola era mba nkubuulira ekituufu nze seerimbika mu bye siri wemba nina gwe mmanyi asobola okuyamba era nsobola okugamba agezaako wano oba kozesaako kw'ono olabe kale